President ngenda bayita mu weeks eziddako. Waliwo abeekozeemu omulimu nti Buganda for Museveni. Twagala kubategeeza Buganda ya Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu. Nga beekungakunga nze field komanda wa Buganda kati. Nze field komanda wa buki? Nze field komanda wa buki? Eno ye Magala TV. Okumanya we kutandikira. Obusiraamu obwaffe ddiini nzijuvu. Okwawukana n'eddiini endala, ffe eddiini eyaffe ki? Eyogera ku ahira, n'eyogera ne ku ki? Ne ku nsi. Baatugamba okulwanira ahira nga bwe tulwanira ki? Edduniya. Era bwe tuba tulwanira edduniya nga tusaba Katonda tetwerabira ti ku nsi eno tugirinamu omugabo. Kyova okunonda nga vice president watuukiriza omugabo gw'abaki gw'abajjama. Si kyekyo kyokka mu kulwanira edduniya eno tulwanirira amazima n'obwenkanya. Tulwanirira abo ababa bakola ki? Banyigirizibwa. Tetumala ssaala zaffe nga tetusabidde abo abali mu kulyazaamaanyizibwa. Ate omuntu alyazaamaanyizibwa obusiraamu bumugamba bw'asaba edduwa ye teriiko jiji. Allah ajanukirirawo teriiko ki? Jiji. Kati abaana baffe bonna abali mu makomera basibye basabira bali essaala embi. Kyova olaba n'omutabani buli kiro awandiika ebitategerekeka. Kubanga enswala z'abalyazaamaanyizibwa bazikola ki? Bazikkiriza. Saagala kwogera bigambo bingi. Njagala ntwala akaseera kano okubiriza bannayuganda bonna naddala abava mu Buganda. Sebo president ngenda bayita mu weeks eziddako. Waliwo abeekozeemu omulimu nti Buganda for Museveni. Twagala kubategeeza Buganda ya Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu. Bwe baba tebakikakasa bulungi tubasaba ekintu kimu nga bwe batambula Buganda tebassaawo misanvu, tebassaawo magye, tebassaawo ekintu kyonna zaawula emipiira. Bakkirize naffe tutandike mu bbanga eritali lyawala balabe omwoyo gwa Buganda wawe guli. Omwoyo gwa Buganda guli ne Robert Kyagulanyi Sentamu. N'olwekyo abo ab'NRM ababaddeeyo nga beekungakunga nze field komanda wa Buganda kati. Nze field komanda wa buki? Nze field komanda wa buki? Nze field komanda wa buki? Tugenda kusimbula nalo na mutima na bidi. N'ebigambo ebyo muzikirize mbayitire president owa Uganda saddako eyabbibwa ate agenda okufuuka president 2026 ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Sentamu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa baada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Deputy President w'ekitundu kino ekya Buganda era Field Commander mu Buganda mu lutabalo luno. Sebo Komanda ku Parliamentary Front Right Honorable Joel Senyonyi bakyogeddeko bwe twali Wambogo mu campaign twayogerako gye muli. Nenze nali confident kubanga ndi musajja Wambogo ate nali Wambogo ate nze taata Mbogo. Kakati bye nayogera nali mbyesiga nyina okukkiriza nti Allah ali wamu naffe era Katonda engeri gy'atasuula abantu be akikakasizza paka konsa envanyuma. Muzikirize ntwale akaseera kano okuyozayoza muganda waffe
akanso nalukola abadde alina okugenda amangu ngera bwagambye twakanya naye the sharks are born swimming. Ebyennyanja bizaalibwa biwuga era nga babanyonyodde nti empungu wadde abaana baayo ebe baagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo nebata ne bagamba mubuuke oli mpungu buuka. Era kanso nalukola alina ttiimu y'abalooya abasiraamu bamuyise ng'omugenyi omukulu tubadde tetusobola butamukiriza genda tukiikirira. Bwekityo bwe kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna. Bwe mundaba nsindiseeyo Rubongo yange siriyo mba musindise bamukalakate agume. Era bulijjo mugamba nti Rubongo yakana kasajjako obulevu obweru bukalaba kakusomera guma olwo biyitamu byeŋŋamba basennyonyi byeŋŋamba bazaake byeŋŋamba bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange okutuwagira. Abantu b'ekawempe munzikirize mbeebaze mu kwebaza okwenjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda baffe mwenna abasiraamu tukikola kino buli kisiibo ng'era bwe batuluŋŋamiza nti omuntu asiibye afuna empeera naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola omanye abamu ku ffe okusiba kwali kwagaana nga wetuuka ssaawa nga 7 ngaawo yenyi lwaki ŋŋenda mu ebyo. Ddala eri baganda baffe abasiraamu tulina muganda waffe Machete Yasini n'abalala ba Sherifu Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 4 gigenda mu 5 nga tebalina musango naye babasindikayo mu kooti y'amagye kati ekooti enkulu gye yasazaamu. Ne kooti enkulu yasazaamu negamba abantu abasindikirwa mu kkomera ne kooti y'amagye bateebwe tebalina musango oba batwaliye mu kooti ez'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu kooti y'amagye kuba yaliyo mu bukyamu. Kyasa ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka okugeza muganda waffe foot soldier gwe bayita Machete Yasini yasibwa mu kkomera ng'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bagisazaamu ne kibeera official nti Machete ne banne balina obbata ne Machete akyali mu kkomera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike yekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinge waakiri atandika okulya agenda kufa. Ne tuukayo Machete n'agaana okulya n'agamba oba nfa nfe naye njagala bwenkanya ate bwe nfa omulambo gwange mugutwaleko mu kooti mulage bano abasajja nti baadde bansibe mu bumenyi bw'amateeka. Bwe twavaayo basebo ne bannyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiibi nze njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarity ne Machete abamu ku ffe ng'abakulemberwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiibe ekisiibo kino. Era twakisiibako olunaku olusooka olwokubiri naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3 naye ne ŋŋamba nja kusiiba ku lwa Machete n'olwokubiri naye negenda owulira nfa naye nga nsiiba. Laba Allah bw'akola ekyamagero mbuuza nti kitya. Machete maama we n'amwegayirira naffe ne tumwegayirira tumugamba kyali waffe ogenda kufa. Machete nakkiriza n'alya emmere kati nange ne ŋŋamba alhamdulillah. Te nyina kakyali kange bakayita magalawo malo kaŋŋamba ne bw'osiba enaku ezisooka ezo Katonda takunyiigira. Ate n'ekirala waliwo olunaku luli olw'27 agamba lw'27 olwo bw'olusiiba wabawo ebisima olwaleero kati ngenda kusiiba ekiro kya leero ensiiba nkya so sinnamiisinga mu kisoogo leero twaddaako kakati nkyali mu time
Namageme mama mugamba tegekedde ako. Eno era nabanga batutera effe by'obuvunaanyizibwa naye ate ku luno olw'okubasiibula kirungi nnyo kubanga kitegeeza eri eggwanga nti National Unity Platform wamu n'amadiini n'eddiini ey'obusiraamu tutambulira wamu nga tebasosodde mutwe na Buganda yenna gy'ali. Era mu kaseera kano njagala okwebaza ekibiina kyange ekya Nuupu olw'omukisa guno gwe kikoze ne kisiibula ffenna abasiraamu ne tusanyukira wamu ne tulira wamu n'eggwanga lyonna. Kiro kirungi nnyo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.